Omusango gwa Joseph Kony guno gwe gubadde gusibye omusango gwaffe mu ICC okusembera Museveni ono bamukube jjeke bulungi. Museveni balina omukuba jjeke mu ICC. Ebyo byali ebyabeebulizabulizaako mu Uganda abasiriwaza. Ng'ennaku z'omwezi 9 olunaku lugenda kubeera lwakubiri wiiki ejja enkya Monday then ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 9 omusango gw'Ongwen gugenda kuwulirwa. Nkiddamu omusango gwa Joseph Kony n'Ongwen gugenda kuwulirwa. Omusango guno bannayuganda bamu batagumanyi kiguliko. Museveni yagenda n'awawaabira Joseph Kony yamulopawo crimes ne crimes against humanity ng'aziropaani Joseph Kony. Naye ate kigambibwa mbu Kony is missing in action MIA Joseph Kony. Osegera kati Museveni bajjawo Kony ba eliminatinga Kony. Ongwen mukutya Ongwen yeewayo mu ICC mu UN. Ongwen yeke nyini yeewayo ng'akimanyi ekyatuuse ku mukama we. Ongwen yali second in command wa Kony. Kati yewe yalaba ekyatuuka ku mukama we Ongwen ne yeewayo mu ICC ne bamukwata. Kati ebbanga lyonna omusango ogwo gubaddeyo ng'Ongwen bamwina. Ongwen ono bamusalira nako naye n'addamu n'asaba bamukendeereze ku bibone mbu alina byagenda okwogera. Kati Ongwen ono ne bamuwaaki ne bamuwa second hearing. Kaakati Museveni we tumukwata ne tumuteeka mu ICC bulungi nnyo. Tebasobola kutandika kuwozesa ng'olwedde mu kkooti eyo wennyini olinamu omusango. Kati Museveni yali alinayo omusango mu ICC nga balina okusooka baguggyewo. Bwe bamala okuguggyawo bateekeyo ogwaffe. Kaakati ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 9 tugenda wali mu Kaguli omusango gwa Joseph Kony mu August bakkiriziganya kuba Museveni yali akimanyi nti Kony taliiyo nti agenda kugula obudde. Kati babeere nga banoonya Kony tebamulaba then omusango gubeere gukole guvunde nga ye waavunze egy'omu Uganda. Kati we twatwalayo gwaffe ne bagamba mu August panel eno yatuula ne bagamba tuwozese Kony wadde takola ki wadde taliiwo nti bagenda muwozesa mu absentia ye olw'ensonga nti Ongwen ate wiki witness naye oba key suspect ali ku fayiro eyo eya ICC nga Museveni abaloopa waali. Mukigira okusobola okusalira Ongwen ekibonerezo kye akole ki akitambuze naye nga mbagambye ekisindisa ebintu bino tulina wali ogwaffe fayiro yaffe baagi receiving dda era ogwa Museveni guno gwe gubadde gutukoze eki gwe gubadde gutusibye. Akati ku Lwokubiri ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gwa Septemba omwaka guno gwennyini tugenda mu ICC bagenda kujjawo omusango gwa Ongwen ne Kony bagenda kutandika okuguwuliza. Munnayuganda, this is a celebration for you. Ojja kuŋŋamba tuselebratinga tutya ku musango gwa Museveni wano wenkujjira. Museveni ye yali emabega ga Kony. Ekyo kimu obujulizi bumulubika bulungi nnyo. Ye yali emabega ga Kony. Ongwen ki suspect waali already bamuyina mu ICC era yagamba agenda confessinga. Wabula essaawa eno wetuddako mu Uganda abantu abali ku fayiro eyaffe eya ICC gye twawaayo nga twawaabira Museveni abamu atandise obbakwata abalala ali mu kuba eliminatinga. Nkuddiramu Museveni atandise okukwata abantu abo abali ku fayiro eyo nga Museveni alimbalimba abantu nti bomu ezaakubwa ng'ennaku z'omwezi ndowooza twali 3 June eyakubwa ku Matazi Shrine n'endala amasasi agaakubwa omukazi Kaleerwe nga bagamba nti no baali batujju. Museveni n'ateekawo kifayiro ekyo kwali mukwatira abantu buli muntu ali ku fayiro ya ICC. Museveni mwali mukwatira obanga osubscribinga ku bo wabula obanga toli omu ku bo baku eliminatinga. For example omusajja omu ku baatulugunya zaake ye yafudde n'okuziikibwa yaziikiddwa. Nkiddamu wa poliisi eyatulugunya zaake oyo omutono omuddugavu erinnya lye njadijjukira ndibaleetere yaggiddwawo bamusse. Kitegeera wabula ate birungi njagala mujjukire yali akulira Ssemwayi we bakwatira abaana baffe n'okubatulugunya. Birungi James ye yali akulira Ssemwayi. Birungi baamukutte nga bagamba nti eyo fayiro musimanyi ye yali apanga okitta abantu eyo bomu gye baakuba yamatashireni mbu nga Museveni ye tagimanyiiko. Bomu eyo Museveni ye tagimanyiiko. Naye njagala mujjukire bomu baagipanga bafune excuse y'okukola ki ey'okugyawo akalulu. Kati Museveni walaba nti fayiro esembedde ya ICC abali ku fayiro eyo abasubscribinga ku bo atandise obbakwata alowooza agenda bataasa. Naye ate naye tumubuulira nti abakwata ye kennyini naye ate naye kwali ku fayiro. Kati naye yeekwate akwate ne mutabani we Muhoozi beeteeke mu kkomera. Okitegeera beeteekeyo anti ayagala kutaasa. Okitegeera ekintu ekyo. So munnayuganda nakugambye wetulaga totya wetulaga masavu mukaabye ebbanga ddene nkugambye ekintu bakiyita protest vote. Wetugigenderamu Museveni agenda kuba nga asibiddwa emikono bw'ati n'amagulu
gwe ng'ogenda kusindika eri oguti oguwedde. Nabagamba bino ebintu bijja. Era kati leero saagala weebuuze lwaki ekintu kino bakikoze mu September nga tubuza just months okusuula Nakyemalira. Mu mwezi ogu muli ebigambo byange bino wammanga. Mu mwezi ogu guno omusango bagenda kuba banza okugusala. Bagenda kuba banza okugusala. Naye njagala mujjukire olwedde Museveni alina summons za ICC azirina. Museveni bamusamoninga. Era essaawa eno ekikwatisa abantu abo Museveni akimanyi tikufayiro kuno abantu bano kwe bali. Ajjawo abamu ateekawo akwata ababe. Ababa bataasa wabula bali abakimanyi nti bagenda kulonkoma. Bakonfesinge nga ba implicatinga Museveni. Atandise okubajjawo. Ajjawo bujulizi. Museveni ali mu kujjawo bujulizi. Kati bino byali mukwata ba Bobi Wine byatutereddeko kifayiro muno simanyi kino kya drill, simanyi bino byaki byakubasiriwaza. Museveni ali mu kubasiriwaza. Nkiddamu bino byali mukwata ba Bobi Wine. Bana ba mama temutya. Aba instilinga mu fear. Ayagala kubateeka mu fear wabula nabagamba nti kweno stage we tuli Museveni takyasobola kutta muntu. Tasobola. Era agenda bakwata abatokyalinge. Finyeko ne breaking news wano nti Bobi Wine bamusudde ekiralo odi. Byebyo. Yaberanga n'abantu baffe. Ba Johnny Bosco kibalama kati bagenda myaka na myaka tabatuwa. Ne bana abakwata nnaku bunaku ng'abateri nga kola ijja janga akugamba. Otwamukutegwa duyiro. Duyiro nonsense. Ogwo nagwo musango. Ebitumbavu bino. So, munna Uganda totya bino ebintu byali mukola Museveni. Ali mukola lwa desperate jali kejo omusajja yakayisiza. Unabagamba nti senga Museveni ono mwogera naye. Yandi babuulidde kye mukola. Mujjukire lulimbo olwo yakayisizaawo ku kale fero akwate wale tetugendedde mu bivulu twali tugendedde ku engagement ne deputy prime minister nze nsekana mu kastanjogere linnya deputy prime minister wa Bungereza manjogera ku top office anti Museveni asinkana ba China atumalize ekya ICC awo tujja nakugamba ono Museveni twamwetolola buli wamu buli weetaagisa twatuuka odda. Ebyo byalinganga abasiriwaza ne bakyalibe babeesije nga yeefuula nti abataasa simanyi beesije ajja agiragira asiriwaza. Beesije tabeera takolangako effort yonna nejjako Museveni never. Kubanga Museveni taviirako mu Uganda. Policies ezijjako mu Museveni. Events. Beesije yabakozesa events zonna mwe banna Uganda. Naye temwina kye mwafuna. Mwalondanga that is an event gwe olina ogikola. Nemuwekalakasa mwekalakasa emirundi mingi nenga omusajja tagenda Besigye n'abagamba kati ono tavaako nakalulu. Polisi yazikwatako okitegeera Museveni mwali mulayeko Besigye ng'atutte Museveni mu ICC mwali mulabyeko tamutwalangayo n'empapula ze bapangapanga ne Elias Lukwago mubasa abeekasese balopa omusango gwa war crimes guno Museveni gwe yalopa kkoni. War crimes ateza izina kwa crimes against humanity. War crimes zicho oguno Museveni gwe yalopa musango mutuufu nti omweni mu Northern Uganda bali balwana. Oshegira waliyo okulwana mu Northern Uganda. Kati war crimes zibeera ntuufu. Neba Elias Lukwago kubanga tisaidi emu yayita mundu bali balina kulopa crimes against humanity. Zibali balina okulopa naye tebaziropa. Kati ndoza mukiraba kati ICC webanga Museveni asobola okugendayo n'atwalayo baatutteyo lwaki fe tumutwala yate ICC tekola. Eba professor amwe babagamba nti ICC tekola nemugenda kulaba nti ekola ku Lwokubiri tutula mu Kaguli omweni agenda kulabikako ne Konini Abuzensha guno omusango gwa Museveni yaguteekayo weguviirawo mbagambye tuzaawo gwaffe ye desperate eri mu Uganda awo byali mu kuyola bafuutu soja simanyi bano bali abalimba tunona Museveni essaawa yonna Museveni anonebwa nkiddamu essaawa yonna ekibaluwa kibakuntumye kifuluma ku Museveni guno omusango guno oluvaawo gwokka gwe gutusibye teri kirala okitegeera teri kirala kati ebyali mu kubasiriwaza simanyi mwali ku duyiro omusango kigovunaana mu Uganda bw'okubeera ku duyiro lwaki taggalawo jimu zonna okitegeera nakugamba mu Uganda tegeera nnyo polisi zino oyo falo oyo byabasiriwaza bigenda kulekerawo nga takyabasiriwaza naye kasitamu neekuumira mu bulimba bwe agenda bakwata mwenna abateekawo mbagambye njagala tugoberere omusango guno ku Lwokubiri updates zonna tugenda zigoberera paka omusango guno nga guwedde nabagamba ife aba infinite class we tukwata ku nsonga esooka kugguka kiddamu aba infinite class we tutandika ensonga tulina okukakasa nti omuntu agifunye paka gye gweredde ku Lwokubiri tusimbula embalaasi tuddayo mu ICC tuddayo era ngenda bagamba nti ogwa Museveni guvuddewo essaawa yonna mulinde ejjeeke egenda kuluma kati ye nga guno akimanyi Museveni akimanyi bulungi ti guno eguvaawo yaddako yensonga lwaki mulaba atandise okwerawo basajja be abajjawo
Peter Elweru ye bamweganye bakasuseyo kibi kigwana wala ICC egenda okumunona nga takyali mu uniform yaabwe nga tagenda beekwasa katulede bamwesambye oyo Elweru okitegeera Peter Elweru bamwesambye naye nga Peter Elweru naye ku fayiro kwali ate Peter Elweru yegendereze. Good evening wa Magi, how are you? Peter Elweru yegendereze essaawa eno nga Museveni atandise okuyoolawo abantu nga Museveni atandise okuyoolawo abantu Peter Elweru yegendereze kuba tali omu ku bo nkiddamu Peter Elweru tali omu ku bo ng'omusango guno bagenda okutandika oguwulira ogwa Museveni kitegeeza kooti eno egenda sigala fresh so wesigala fresh kitegeeza ki fe abalinayo omusango gwaffe olwo nga gusembedde wetulaga kati Peter Elweru ali ku fayiro eri eyaffe wegendereza ng'omu ku banno bamugyewo ate naawe okimanyi nti bamusebusi ow'emitiyana okitegeera ow'emitiyana okimanyi nti bamusebusi ye birungi owaabwe ne bakulaga nti bamukutte mu kiri kikeesi ekyaki kino kikeesi kino ekya kibbomu ekikolerere Museveni anoonya kiddukamu okitegeera yakivuddemu how are you Joy yakivuddemu ye already ekyo kikeesi n'ateekawo kyaliwe birungi kati yaba bagenda bapangaawo mu gufayiro gwabwe gwe yabakoledde ogw'ekisiru agenda bapangaawo naye mu abatasubscribinga ku Museveni mbakakasa Museveni tagenda bakkiriza kumuwaako obujulizi mu ICC musaaga tagenda kubakkiriza kumuwaako obujulizi mu ICC ekyo kibabuulya just mark my words nze nabagamba temuli bakyali bangolo okubanga mutulugunya abantu naye muli banna Uganda njagala babakwate babasibe mufeesinge justice kyenjagala naye saagala Museveni abatte nga temufeesinze justice Peter Elweru ne group wobanga omanyi oli ku musango gwa kutulugunya abantu His Excellency Kyagulanyi bwe yakwata n'ateeka mu ICC essaawa yonna JK eruma bakunona okitegeera naye Museveni kyakutegekedde magombego nze mbagambye mwenna muli banna Uganda yensonga lwaki nja kukola ki nja kujja mbagambye mutulugunyiza bannansi naye munna Uganda nkugamba kino leero ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi gwa Sebutemba omwaka gwa 2025 zigenda kubeera bweziti 2026 nga tuli mu New Uganda nkiddamu omwezi guno mu 2026 guno agenda okuddamu okutuuka nga tuli mu New Uganda. I'm giving you my word kubanga buli kimu tukikoze buli ekyetaagisa tukikoze buli ewetaagisa okutuuka tutuuseewo ku luno twagala ogenda okole event season nga tukola event ezaddala si bye bino bye mubaddengamu ne babeesije ne balukwago nga mugenda ne mukola event season nga mukola mukiyisa mu lujja mugenda okulonda ngolede Museveni amanyi percentage gyagenda okwewa amanyi aba position abagenda omuvuganya mu ekyo ekisanja nga abamanyi nga Museveni amanyi ba councillors Museveni amanyi agenda okubeera meya essaawa eno talina kyamanyi bwe bunkenke obuliwo era kati ababadde wabagamba nti babalwanira ba Elias Lukwago mulaba obusungu bwe bakozesa nga bakampeininga osaba banna Uganda kisanja naye n'okozesa obusungu obwo ba Elias Lukwago essaawa eno balinganga bali ku mudido nga sente zaabwe Museveni yabatalireddeyo dda n'abagamba zino ze mugenda okukozesa okumvuganya biliyoni 7 Museveni zasindikira babeesije zino ze mugenda okukozesa okumvuganya n'okulwanyisa Nuupu nakatadde mwazi basindikire ayo wakisimwogerako naawe Dr. Besigye who is Besigye that fool was been oppressing Ugandans kakati nze nabagamba nze kweno page yange nze tebampeerako mateeka if you want to challenge me nti Besigye mutuufu nze nabagamba ku page yange tongampa okitegeera bw'oba kakasa nti kyenjogera kikyamu challenge me twogera ku kintu kye bayita fisa democracy wamamba gambye titwatuukanga essaawa zino nga Besigye sente bazimuwadde dda ne ba opposition banna bagenda ovuganya Museveni nga bazimuwadde dda ng'azirina era we bajjanga we tutuukira wano already list y'aba opposition abagenda okuyitamu yalinganga efuluming wa Museveni yatuuse dda Museveni ng'ali mugiwandiika kugiweereza byabakama yabasiriwaza tubadde mu fisaadi mwe tubadde olunaku olwaleero ekibiina ekyo ekyamaanyi ennyo ki PFF tekirina na president gwe kireese kitegeera ekintu ekyo bwe batyo basiriwaza kati ne baana abadifendinga ono ow'ekivulu agenda obakuba ekivulu nabo bangenda empola
Why najja okusomesa fisadi nze nabagamba nze shama siriko wange nze kasitoba nga olinya mu nkyukakyuka ng'ogisilowinga down muganda wange tujja kwegwako mu New Uganda ndi kwetondera oshegera tujja kwetondera mu New Uganda King Saha mu New Uganda nja kwetondera naye kati nzija ne party 2 you don't know who you're messing with nzija ne party 2 bero katusoke tujjewo kano Nwadenga batuzanyira yensonga lwaki tubadde tufuna change okumala emyaka 25 nga tuli mu kintu kye bayita fisadi democracy. Fisadi democracy bakuita kusiriwaza nga nze wenkalakata. Wabula fisadi democracy akolera mu opposition. Fisadi democracy tabera mba politician bonna babera ne wing ezenjawulo. Oshegera babera ne wing ezenjawulo. Wing esooka bagita politics of deception. Bani ba agent ba politics of deception. Asoka Eliasuko, that is the elites abazanya politics. Then number 2, fisadi democracy akola mu kintu kye bayita business sector. Kasita yesiriwaza abasuubuzi kulwa mu 7 buli abasuubuzi bavaine bagamba twekalakase kulwensonga etunyigiriza. Abakulembeze baba bakasita babayita Wabayita ne babakakkanya. Kati babakakkanya mu 7 pressure ne kakkana. Kati ya mu 7 asika sente naziwa abakulembeze baabwe. Wamalozi abakulembeze baabwe bo ne bajja ne banyigiriza ono omuntu asembayo. Kubanga ono omuntu asembayo yakola decision esulani mu 7 eyo kasita. Ne tujja mu entertainment. Nkiddamu entertainment is another tool of operation. Nzija nabagambye nze tonumba ngango okozesa mutwego kuba onkulako waya nenkuteera omuntu owaja ekyo nakibagamba wobango yagala okunchallenge ate tonvumanga kuba munvumye ku video eyo kati ngenda kamala mu bumazi part 2 is loading nkugamba nti omusango guno gugenda kuvaawo oshegera omusango guno gugenda kuvaawo we gumala okuvaawo tuleeta gwaffe guli kino kyenkugambye nti lwaki mu 7 kuluna agenda nenkugamba nti ebintu bino bano baddenga tebatuukangayo nti ne baddenga batta abantu under fisadi democracy abantu bano baddenga bakubuzaabuza njagala mujjukira abantu abo we batuula ku kitebe kyabwe najja nankumbi mbu bakuŋŋaanya mikono naye ng'emikono gino gye bakuŋŋaanya si gyekaseese okusobola okutwala mu 7 mu ICC emikono bagikuŋŋaanyiza Kampala ku kitebe najja nankumbi nga Elias Lukwago yali lead lawyer mwogwo omusango okutwala mu 7 mu ICC okutta abantu abantu bekaseese wabula ate omusango ogwo njagala otunule waneno Mr. Kony is suspected of war crimes and crimes against humanity allegedly committed in northern Uganda. Oshegera kati omusango ogwo difference eno ogifunira n'otegera nti no bali batusiriwaza bino byali byaddala bino byaffe byaddala omusango njagala mutunulya ekintu ekyali mu northern Uganda ekya Kony yali ayina emmundu ng'azirina wabula ate neeno mu 7 government nga naye ayina emmundu oshegera kati ezo war crimes zibeera ntuufu naye wojja n'olumba population yemu nga teyina mundu nga ekyali ku lw'omusinga wa Lwenzululu omusinga wa Lwenzululu tebayina mundu it was unintended move okutta abasirikale b'omusinga wa Lwenzululu kati ba Elias Lukwago bano ba agent ba fisadi democracy boye bagenda bagamba nti omusinga wa Lwenzululu yabadde ne mundu era mu 7 mwogwo omusango tebamusamoninga mu 7 tebamusamoningako ICC wejjokola investigations we ekasese yakizula nti wabaddewo war crimes tezabaddewo ne bagamba ba Elias Lukwago kiza besije n'ekibinja kye ne babagamba mukwate omusango guno twakizudde nti wagenda okuba waliwo war crimes ezakoleddwa besije Elias Lukwago tebagenda kukola appeal kulopa musango mutuufu bwe batwe batusiriwaza okitegedde ekintu ekyo bwe batwe baddenga basiriwaza kati ndowooza mufunye enjawulo wakati wa war crimes ne crimes against humanity nkugambye kulwokubiri all eyes mugateeke ku ICC kulwokubiri tugenda kuvuga omusango guno paka we gugwera then file yaffe yedda ku meza teriyo musango mulala guno omusango gwe gubadde kutte file yaffe ya ICC mbakakasa mu mwezi gumu guno omusango genda kuba guwedde just watch the space nakugambye oyo mu 7 ayina we yakutte nga tewakwatibwako ye watya kino kitutwala wali bifaananyi nga tekivaayo bulungi ono His Excellency Kyagulanyi yali ene ebifaananyi bino ebisinga byatambudde dda wabula nze nina ekintu kyenjagala okunnyonnyola wedda kye batakunnyonnyola ono
one deputy prime minister wa Bungereza mwenda mumanyire ebifaananyi byatambudde dda naye lwaki tumusinkana mu ssaawa eno woba ogenzeko mu video zange wansi nabasomesa naye mbagamba nti olw'ensonga revolution eyaffe eyita mu policies ate policies zino it is not fete tunoonyaayo assistance no we are not looking for their observation no what we are looking for is intervention for them to intervene okubiyingiramu nkiddamu tunoonya ekintu kye bayita intervention into domestic policy kubanga akalulu kano ke tugendamu kaabano bano be bakiteekawo ekintu ekyo buli lunaku sijja kuwabajjukiza nti ekintu bakiyita colonial administration system we bakiyita if it is a colonial administration system shaping yakyo yali etya kati omuntu tasobola kusiriwaza n'akugamba nti olina ekintu ky'olwanyisa nti kubanga bakugamba ng'onaatundula envunza n'ogiwonya olina okujjamu n'ekibondo okitegeera ekibondo okijjeyo naye gwe tokutte ku kibondo oli ku kiwundu ofumita ate otugamba ng'ogenda kukola ki ogenda kufuna kiwa yakyo okitegeera bwe batyo badde nga batusiriwaza akalulu ka Uganda in fact sina Uganda yokka Commonwealth states zonna ziri wansi wa Bungereza akalulu ako ka Bungereza yakateekawo that is the British colonial administration system okutambulya Commonwealth status Commonwealth states zonna zitambulya kuki zitambulira kalulu ako kati gwe tosobola kutugamba ng'oli mu kulwanyisa nakyemalira ate ngo nannyini kalulu tomulese ku interveninga never Besigye ne Lukwago babadde nga basiriwaza they have not been calling for their intervention kakati tuuza just myezi bwezi Museveni ali mu kusinkana ba China naffe tuli mu kusinkana ani Mungereza and no one nkiddamu mark my words kano mukajjeeyo teriyo Commonwealth state yali ekyusiddwa negenda into communism teriyo ekyo tebakibalimba era leero okukakasa nti Museveni musajja nga weeyita ntino giant wa Africa ye godfather wa Africa nga Luto wamuyita njagala Museveni asooka akole kino ekyafaayo walayi ngenda mugirako saluti ngenda mukubira saluti emirundi 3 Museveni oyo senga akikola ekyafaayo mu nsi yonna yagenda okubanga yasoose okukikola Museveni n'akyusa Commonwealth state n'agiteeka mu communism engagement zaali mukola zaba China jali mukola China kitegeeza communism na kugamba waliwo akabinjaawo mu Uganda ke bayita naamu weekali akabinja kano ka Barasha waliwo akabinja ke bayita G77 weekali kakati ndowooza kati mutandise okufuna bujjo kye mbasomesa oli asinkana ba China onasinkana Bangereza na America this is what I mean engagement ezigenda maaso wakati wa Museveni byali mu kupostinga ebyo America ne Museveni nejjo basinkanye Museveni n'abagamba nti basimanyi badde ba promotinga regional trade Museveni abalimba nkiddamu engagement ezigenda maaso wakati wa America ne Museveni ebintu bino boogera kalulu ke tugendamu biboogerako bino byonna bajja n'abalimba nti trade simanyi katwogera ku kino Museveni abiteekawo kubasiriwaza nabagamba okyali avimba nyaawo n'abalaga nti no eno Uganda nze afuga tafugwa oyo store keeper Museveni is a store keeper bano be bannannyini nsi eyo bano in fact bagina mu ndagaano endagaano ezigenda maaso wakati wa Museveni n'aba China zize si za Uganda bano be balina endagaano entuufu wakati wa Uganda nabo nkiddamu endagaano za Uganda nabo ziri ku bano kubanga kingdom Z5 be bazigatta bano be bagatta kingdom Z5 okukola the Republic of Uganda mu mwaka gwa 1962 ng'ennaku z'omwezi 9 Oktoba ne batwa independence y'ekiwanyi banendagano ebazina kakati ya Museveni engagement zakola n'aba China zaaki wabula America ebiyingiramuwa nakugamba America eno ebiyingiramu mwaka gwa 1962 webiyingiramu ng'ennaku z'omwezi 9 Oktoba olw'endagaano yakolebwa after the Second World War wakati wa zino states 5 America we yajja nefuukirani nefuuka economic power global economic power nti after the Second World War abantu bano bayavuwala wabula olw'ensonga nti Bungereza by then yali ekyagala okumaintaininga status yayo kubanga World War yawulamu Germany negifula East Germany ne West Germany of which eri abantu ne bagitwala bani erinyo mu influence ya Bungereza abo bagigabana Germany okigera bagigabana kuba yabeeretera okwegatta bakube ki bagikube yali bafuukidde ekizibwawo kati ne beegatta okigera ne beegatta kati wamala okwegatta ofuna Balina temwagala kukola research nze njabbibawa nabagambe wetulaga njagala tugendewo ng'ekifaananyi mukifunye bye bino bye nabasomesanga luli nga tukyali wali nga mbagamba bino bye bijja bano
an engagement basisinkanye His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert, the leading opposition figure ayagala okujjako nakyemalira Yoweri Tibuhaburwa Museveni. Mu Uganda Abamerika bali mu kusinkana Museveni ali mu kusinkana Abamerika n'Abayindi n'Abachina. Kugambye police zino za njawulo. Bungereza essaawa eno ekigisinkanya Kyagulanyi is the next president kubanga bwali bwe buti mwaka gwa 1961 Sir Edward Lwangula Muteso w'okubiri, Apollo Milton Obote, Bendikito Kiwanuka nga bali mu alliance Bungereza nga gye bali kubanga Sir Edward Lwangula Muteso w'okubiri yali yeetegekera kulya ntebe ya Uganda eyawamu egata kingdoms etaano ne chiefdoms ezikola Uganda. Kino endagano yali ya Bungereza. Kati olunaku olwaleero Museveni Tibuhaburwa ayagala kumenyawo ndagaano eyo akwate Uganda agiteeke mikono gy'Abachina. Lwe lutalo luliwo, nakugamba lutalo olutuufu, nakugamba olutalo luli mu Uganda olutuufu. Muwadde mutunuulire olutalo luno nti Kyagulanyi versus Museveni, nakugamba olwo lutalo. Bano lwaki ze faces ze bateekawo, nakugamba police y'abano ekolera mu bantu. Wabula olutalo olutuufu oluli mu Uganda awo baluyita decolonization. Olutalo olutuufu oluli mu Uganda awo baluyita de-dollarization. Baluyita olutalo olwo lugenda okubisa wa Venezuela, olutalo olwo lwakubisa wa Iran, olutalo olwo lwasayinigiza Donald Trump endagaano n'abawalabu bonna mu Gulf wano tuwajabaddeko. Olutalo olwo lwajje Museveni e Congo lwenjogerako, olutalo luli mu Uganda olutuufu. Yensonga lwaki mulaba engagements zino wakati wa Kyagulanyi the next president ne Abangereza bano. Okigera n'Abangereza nabagamba tosobola kulya buyinza mu Uganda awo nga Bungereza tennakukkiriza. Ekyo bakibalimba, muve mwono comedy gwe bajja ne bakulimba tugenda kera kumacha newe mwekalakasa emyaka 10 nga Bungereza egambye togikwata. Ekyo bakikulimba. Njagala mumpe president ogu omwe yali akikozera gwe mbagamba bamuyita Idi Amin Dada abakombozi bajja ne bamuwutula, bwe bamala omuwutula nga Bungereza yebagira ne bayita Apollo Milton Obote w'okubiri. Lwaki Uganda oyina Apollo Milton Obote w'okubiri, ate Apollo Milton Obote w'okubiri yawambibwa ng'agenze mu Commonwealth Heads of State meeting mu Singapore. Idi Amin n'amuwamba. Lwaki Bungereza yakola kyonna n'ekomyawo Obote kubanga Obote tebaali bannamaliriza ndagaano yaabwe. Kakati olunaku olwaleero wali mu overstar we Uganda. Kati yeefudde nti ye wa kitalo nnyo, buli wasinkana Abamerika nga janga akusiriwaza nkugambye temuddamu kutya nti Museveni awamba abantu. Kyenkukakasa Museveni takyasobola kutta bantu. Tasobola. Just atiisa butiisa. Just kati kyemulina okubuuka kyokka kasita munaavaamu ffi eyo. Oweebuuze omusajja alina bakomando eyabaleetanga luli n'abajja Somalia, ye nkulamusizaako mukulu wange laptop, n'abajja Somalia n'abajja South Sudan. Olunaku olwaliro akulembeza Alien Skin. Lwaki akulembeza Alien Skin? Lwaki ayita bakomando be? Tugenda mu New Uganda, nkiddamu New Uganda now gye njogerako. Kuddira mu Uganda bagita New Uganda nawe gwe nkugambye ogenda kukola events 2. Era events ezo zogenda okukola zaleetebwa bano bajjajja babano be bazireeta. Ekyabaleetesa events ezo 2 baali baagala ku reducing amaanyi g'abakabaka ge baali balina bagaze mu bantu kubanga kyali kigenda babeerera kyangu nnyo okufuga Bungereza eno okufuga senga babeera ba reducing amaanyi g'abakabaka. Nti bakabaka baalinanga command nga basobola bateekako ekiseera ekizibu ennyo okukola ki introducing a colonial administration system gye batufugiramu olunaku olwaleero eya democracy ne human rights. Okategedde colonial administration system eya democracy ne human rights gye baali baagala introducing awo leero gye bayita protest vote we tugenda awo. Okitegedde ekintu ekyo? Era nakugambye nti essaawa eno Museveni kiri eriye okugenda kwe yasalawo wabula oba anaavaako bataaveeko ebyo tebikyali mu mikono gye. Museveni tasalawo oba anaavaako oba taaveeko si yasalawo wabula nkugambye kino bweyagala kikakasa yandibadde asalawo okulemera Congo, yandibadde asalawo nti asijja kuva Congo kubanga bulijjo mumuyita father of the region ng'era gamba ye superpower mu Great Lakes region. What happened to that superpower man? Kyekyamutuukako okyegera ekintu ekyo. So ono omusajja ebbanga lyonna abadde atuyina nga yatuteeka mu kintu kye bayita mental slavery. Kati nga yatukwata obwongo bwaffe n'atutunuza mu system ye. Yensonga lwaki yakutera bano ba Elias Lukwago ba federal politician essaawa eno obalaba campaign bazikuba na busungu.
kati akutunuze nga mu system buli mwagala okwekalakasaako okusobola okuzuukusa people power na kugamba people power Abangereza be bagireeta nkiddamu people power Abangereza be bagireeta His Excellency Kyagulanyi yagizuukusa buzuukusa kubanga already yali weeri musigedde yali weeri era people power eno yasooka okukolebwa ku Ssekabaka Mwanga wabula ate Abangereza bano abagireeta ate nabo yabeefuulira mwaka gwa 1953 okwekalakasa kw'abalimi ba pamba mwaka gwa 1958 okwa Ignatius Kangave mu Musaazi omwaka gwa 1953 Kabaka crisis nga people power batabukidde formation of KY onako olwairo gye muyita NUP oba National Unity Platform eyajja neyegatta ne PUPU kati kino ba Elias Lukwago kye baali balina okukola Musigera wabula okubanga abayaaya balina ego yaabwe mufe tulina beegayirira bo kye baakola kiki baatugamba mbu tebasobola kutwegattako ne bagenda ne bakola new formations kati zino new formation ne bazaaga ate batuyingize mu alliance Apollo Milton Obote ate Steve tudde musenga buddemu ngaddemu kyo nabagamba kikafuuwe and I respect my party I thank my president wede bo balabayo dda tugenda okujjana bashama tubisomese nga bo baabiraba dda ne bagamba nedda alliance eno mukulu tetugenda tukolera kati era abasajja mbala balina obusungu Lukwago obwalina akimanyi ti omusajja yanyize peesa ettuufu akimanyi Bungereza tetugirabangako ngeze njagala mundeetere evidence gye muyina ekifaananyi kyonna nga Bungereza eyingidde ng'eyogera ne Besigye nga tusemberera akalulu just months to elections nakugamba ekintu bakiyita international intervention we are calling these policy makers to intervene tubabuuza basebo police zammwe ze twasayiningako mwaka gwa 1894 mwaka gwa 1900 mwaka gwa 1962 bweziti bwezikola batugamba leta si nabamugamba soko gende wali nayingira wali ne batta abaana baffe n'abakakasa nti amaanyi nze nga yina okitegera n'abakakasa nti amaanyi nze nga lina wamalo bakakasa nti nze nga yina ne bagamba okay let us do business eyo ne bani gye bamujjako yali desperate ate ekyatuyamba nti police eno yasookera mu America Museveni ono abadde muzibu nnyo lwaki Museveni mukudduka nga alwana Abangereza be ate baali commendinga Museveni mu America Museveni yasooka kusinkana Queen wa Bungereza kubanga nabaga Museveni ono musajja mukulu Museveni mukulu kai kakaweza n'emyaka 12 yaka kasajja kubanga mwaka gwa 1962 Museveni yaliwo ate nga ali mu politics era ebintu bino byonna yali abiraba kati bano basajja battu bakayiira bali mu nsiko nga balwana bo kumbo olifala yabazedde amapeesa nga akimanyi kino banabeera mu nsiko ne balwana emyaka 10 tebasobola kuwangula nga tebafunye mu Ngereza ono kati koka Museveni ne kadduka ne kagenda mu Bangereza naye America ali tekkiriza Museveni ng'egamba tusupporting ono omuntu eyakoze eki eyawangudde akalulu by then yali Kawanga Semwogerere Museveni kakulu kaweze emyaka 12 Museveni yaliwo America yali egamba mwaka akalulu k'olukumolenda kinana tusupportinge omuntu eyawangudde akalulu wabula Bungereza yalina ekintu kye yali etuddeko ng'ekintu ekyo bakita superior minority ng'ekimanyi nti ba majority bano senga bakwata ensi basobola okuddamu ne bakola kikwanga majority babeera bangi kati nga bo bakozesa ekintu kye bayita superior minority nga bakimanyi nti ono minority yajja kubeera mwangu kukola ki okontaininga yensonga lwaki Museveni abadde Queen's favorite ngate mulijjo lya mutagambwako Museveni abadde tagambwako mu biseera bya Queen okigira abadde tagambwako kati Queen yo okufa kwe nakyo kituyambye okigera ekintu kino ngambye tuli mu kintu kye bayita foreign policy ekintu kye twagala mu kalulu ka Uganda bakiyita international intervention if we stand up to do our events boze batuteerawo tulina okakasa nti events zino ne Museveni azirespectinga American foreign policy under the guiding principle of the American policy ekugamba nti one to promote free elections nkikomyewo bamwakikubadda mu kirina bama birimu eyo essimu yaffe sina bireeta guiding principles za American foreign policy ekugamba to promote free elections number 2 ekugamba nti to hold human rights and governments to support human rights and hold governments accountable to international standards Museveni bagenda mu holdingira accountable ku byonna byagenda okukola mu kalulu ako kiddamu Abamerika we bali mu Uganda awo zino engagement ezigenda maaso mu Uganda tebakusiriwaza genda ozirabe nakati ku NBS batimbyeyo endala olunaku olw'eggulo ambassador wa America Pope yasinkanye Museveni n'abasajja be Museveni we yazaba gambye tibayogedde ku
ku integration ya East African community. Museveni je yaleeta okubba ettaka ya East African region yonna ng'akozesa abantu be. Kye yawandiise ye naye kugambye essaawa eno bakiyita international intervention mu kalulu. Kuba tetubirabangako kye bagamba bitandise kati. Abamerika bano babitandise kati. Ye bwe mannange Kyagulanyi yayina kaki okuba nti Abangereza ate gwe bayise nga tusemberera kalulu. Eno office enene kuzimwe enene zisembayo mu Bungereza. Eno gye mulaba bano mu maaso gange mu screen. Mutegera? Eno office gye mulaba bano mu maaso gange ku screen nabagambye fa ba Infinite Class nti events kulwokutaano twasembayo kubeera wano. Nabagamba nti events waliyo ekivulu. Naye fa ba Infinite Class tetutunulya kivulu. I knew this thing nali nkimanyi. Nsakyogera muno it was a coincidence oba nateeba buteebi. Nedda. Nali nkimanyi kyalina okusinkana abantu bano. Ate babadde ne engagements bbiri. Njagala muddeyo mwetegereza omusajja ono. Eyo ribbon esooka mu bulago ya black. Ayina n'endala ya green, ya red. Kitegeeza engagement zabadde bbiri. Kati mwe muyinza okutunulya ekifaananyi kimu nga kyemwalabye kyokka. N'eziri bbiri. Muddeyo mwetegereza essuuti y'ono omusajja mu ebifaananyi bye baba bawadde. Waliwo emu ng'ali mu suuti ate ne suuti si eno, kala ndala. Wabula ate ribbon eno ya red. So kitegeeza His Excellency Kyagulanyi ennaku ebbiri zeyakamala Bungereza abadde ne engagements bbiri ne bana abasajja. Zino engagements baziwa muntu adda kuba president. Teri gwe baali baziwadde n'atalya ntebe. Ekyo tebakikulimba. Teri gwe baali baziwadde n'atalya ntebe. Ekyo tebakulimba. Noti Museveni nze kugambye essaawa eno nze ntunulidde Museveni tumutikkula engule y'ensi yonna nti Museveni yasoose okukyusa Commonwealth State n'agiteeka mu communism n'agiwa Omurasha. Ekyo Museveni yagenda okusooka okukikola. Ennaku z'omwezi zigenda kuwera 10 omwaka gwa 2026 omwezi gwa January Uganda ekyuka. Forcefully or peacefully Museveni yasalawo. Kidamu forcefully nga banne be bakikola kuli Edgar Lungu n'ekirala kati tannaziikibwa bannange temukyerabira ekyo. Edgar Lungu tannaziikibwa okumanya ng'abantu banyiiga. Bino naye badikiteta bano tebayiga. Edgar Lungu kati agenda myezi 3 ng'afudde na kati tannaziikibwa. Omulambo gwa Edgar Lungu na kati gukyali mu mochale. Museveni yalowooza nti wa kitalo nnyo. Ate nga Edgar Lungu byakola bitono nnyo ku Museveni byakoze banna Uganda. Nena kati Edgar Lungu tannaziikibwa. Tannaba wakyaliwo enkaayana. Okitegera? Family ya Edgar Lungu egamba senga gavumenti ene emuziika bagenda muziika mu bitiibwa. Gavumenti egamba tulina okumuziika mu ngeri gye twagala. Bakagenda mu kooti ezi 3 kati basembedde ku regional court ya Sadaka kwa abo basubscribingawo. Kati kooti ya South Africa yatudde erina okusala omulambo bagwe family oba gwe gavumenti. Kuba gavumenti ene erina obusungu njagala mujjukire Edgar Lungu aliko essaawa eno bamukuba akalulu emirundi 5. Bamukuba akalulu emirundi 5 kati kugwa omukaga n'agamba nedda mwenja bayiriba ku luno n'abakuba protest vote. Okitegera? Naye nakati omulambo gwa Edgar Lungu tegunnaziikibwa gukyaliyo mu mochale. Okitegera? Kati Museveni asobola okuddamu amagezi n'akikola nga Edgar Lungu. Oba si kyasobola okuddamu amagezi n'akikola nga Daniel Arap Moi. Kisoboka. Asobola okuddamu amagezi n'akikola inga owe Senegal yakikoze. Nabagambye omwana we Senegal mugezi. Kuba byendowooza byennyini naye bye yakoze. Omwana we Senegal olwakutte entebe teyakoze bya Traore. Yasoose n'akwata France n'abagamba mufulumye besi zammwe wano. France n'ezifulumya. Kate we yamaze zifulumya ate n'addamu n'abayita. Kati we yabayise n'atereeza bulungi poliisi ya France ne Senegal. Nabaga teri kuddamu kutunyigiriza nti ye. Bino bye byammwe nti ye. Tukola bwe tuti nti ye. Basi. France yazeeyo mu Senegal yazeeyo mu mikono gya France. On condition oshegera omwana yabikoze n'akwata Senegal n'agizayo mu mikono gya France. Mbu Museveni ayagala kwenkana ne Traore. Katulabe kubanze ku history gwenzi gyensoma sinnalaba we bagikyusiriza. Naye ate bano ba capitalist bo basobola okukyusa communist states nga kuliko na Alaska eyo gye mulabeeyo Trump yasinkana Putin yali Soviet state. Afghanistan
Afghanistan eyo Soviet Union yali ayagala giwamba era okuwa kwa Soviet Union kwatandikira Afghanistan nga America ne Bungereza bebakirumyemu omutwe naye historically tetulinawo we batugambira nti awo Commonwealth State nekyuka ne bagiteeka mikono gy'aba capitalist nga bavuddeyo ne balaga face essaawa eno si byakwekweka Bungereza emaze okukulaga nti Museveni baaba entebe gite kati ne Museveni naye n'abalaga nti China weeri wane ejja kuntaasa ne Russia China tennakikolako nga bataasiza Iran nga bamuwujja nga bagitaasiza oba nga bagenda okutaasa Venezuela katulinde kutulabe ne kya Venezuela nabagambye amaaso mugateeke ku Venezuela awo nawo tulinawo ekijja nga bamutaasize Congo siwe kiri kuba Museveni yabadde Congo nga Museveni bamutaasize Congo ne Kagame let us watch oba BRICS eyo erina kyegenda okukola muna Uganda akugambye gwokola events zibeera bbiri bana ba communist baagala kuyita Museveni okubba state eyo bagikube busu ku Bungereza the favorite one Commonwealth states zonna eziri wansi w'amatwale ga Bungereza ze bayita ezaali matwale ga Bungereza bano ba dictator olwokubanga bagala okweteekako nti tuli independent kati beebuuzaabuuzambu abaaliko bakyala ba Bungereza ne bano babakulimba bakyala ba Bungereza nga ne Uganda kweri nabagamba we are puppets nkiddamu nzo wa people power agenda okugamba ndi ekituufu tuli ba puppet ngenda kigamba kubanga amaziba gagenda tutwala lwaki okujjako Museveni tulina genda Bungereza na America we are puppets but we want to be different puppets zitya ezikwata interest z'abannansi ezawandiikibwa mwaka gwa 1960 ezawandiikibwa mwaka gwa 1960 ngaga mu ebiri 1989 tuziddize bannansi so si kabinja kamu kuzibba bwe buzibu buli mu Uganda ate te buli mu Uganda yokka bwe buli ne mu Africa yonna omuntu omu akwata interest z'abannansi n'azibba eggwanga n'alifuga ku family rule ng'alifuga nga ye abalala ne mubonaabona naye ng'ate police zino bebayita bazikola ku lw'abannansi ne kabaka wa Buganda Sir Edward Luwangula Muteesa owookubiri yayitasobola kubeera ku ntebe eyo senga abaana ba KY tebasituka kugamba mbuno tukola ki mbu abaana ba KY bano kusituka kugamba munenda katukulwanirire yayitasobola kubeera ku ntebe yayita kisobola naye abaana ba KY bavayo ne bagamba nedda katutobe ne bagamba kati go muzungu katukuteekeko ekibuli kati essaawa eno Museveni akulaga nti atwetaga naye ng'emyaka gyonna abadde atulugunya abantu baffe na kubatta eyo poliisi tesobola kukola we are going to be different puppets ate nga tetuliva mu poliisi eno tewabeerangayo omuntu yenna alina akulima mbusobola okuva ku poliisi y'abantu bakola kye bakola Libya bakola kye bakola Iraq yali egenda mu first world kati essaawa eno woogitunuulya bali mu gizimba buzimbi bakuba ensi ne bagiteeka ku ttaka ate era ne bajja bo ne bagizimba ku ssente zo ate nga bakubidde era ku zizo so we have to be different puppets tubeera bapepeti abalina ku magezi interest ezaffe ziriridda wa bakwata ennyanja ne bakwata ebibira ne bakwata ensozi ne bakwata entobazi ne bazitwala mu ndagaano y'1902 Abangereza baagawana biki mu Uganda lwaki Victoria eri zimu ku ntobazi kweri kwebalibwa era entobazi eri under protection ya Bungereza okigere ekintu ekyo lwaki entobazi eno bagikwata ne bagigira eri kakati ate bano babesije bo bakulaze nti gwe muna Uganda jangu tukwate mondo tujjeko nga police ennyini gye bakugamba okulwaniramu besije yali abateeka mu trap ya Museveni kye yali akola kubanga besije yali amanyi police eno weekola nti omuntu akeera ku macha ne yeekyanga oli najja n'akuba embwa pu n'amukuwa naye kakati ye besije yakugamba nga tukwate mondo lwaki PFF si kibiina kyabayeekera ate kyagala kwegatta ku nuubu kati twaganye okwegatta nabo bwe busungu bwe balina lwaki bo tebakwata emmundu lwaki PFF tebafoominga kibiina kyabayeekera okitegeera bano abantu bazenga batuzanyira ku bwongo batuzanyira ebyekisiru ewali buli we tujja waneno tuyita wano nti ng'akugjayo notebuuza lwaki Wini Byanyima akola mu UNADS anoonyaayo ki mukimanyi nti lobbyist Wini Byanyima lobbyist wa Museveni ng'akozesa ekifo Wini Byanyima mukyala waani si wa Besigye nti Besigye agala kujjako Museveni okitegeera Bannayuganda bazenga batuzanya ebintu bino ebyekisiru ate nga naffe twebase tukeera ku macha ne tugamba omulodi waali ng'omulodi wendi oyo omusajja mugagga oyo bajeti ya KCCA yonna werukwaga abadde agibba bajeti yonna efulumizibwa ku State Council agibba yali abaddeko ku accountability kyemugamba KCCA yebadde terina bajeti yaayo yali abaddeko ku accountability
nakugamba government ebabba Ssemujju najja nagamba Museveni ayambale saati za milioni 2 nowebuuza ani amuwa ssente zino aho bennyini be bazimuwa mukitegera Ssemujju at the end of the day najja nagamba nti bannange Museveni ono nsimanyi nze ndi musibe ayogerera abasibe. You are stupid. Mukitegera you are stupid. Batula ne bayisa bu budget bo bennyini Oshigera wemala ne bakugamba mbu ate Museveni ayambale t-shirt za bay nenga bazimuyisiriza supplementary baziyisa ate bamala ne badduka mawulire Elias Lukwagamala okutunda ettaka mu Kampala ate najja nakuba enduulu mbu ani abadde akutta omumuli gwa opposition mu Uganda awo yebi statement yogera betwalowozanga nti bagezi. Once upon a time Elias Lukwago yali idol wange nga mwegomba nnyo nga manyono munnamateeka wa tabbu paka kati munange Kyagulanyi wazze nenkyeba nti Elias Lukwago byonna byalinganga akola byalinganga byakutusiriwaza. Elias Lukwago ettaka lyonna yalitunze. Okitegera Elias Lukwago yatunda ettaka lyawa ettaka lyewa Kisekka Elias Lukwago yalitunda eryakatalaako. Elias Lukwago yatunda ettaka lya Paaka Yadi naye unaku olwayira akulaga mukatulwanira omwala omaze otunda ettaka lya Paaka Yadi ate ettaka eryo lya Kabaka. Okitegera Elias Lukwago naye yegatta mu gundi y'okubba Kabaka ettaka lya Paaka Yadi lya Kabaka oje tujje mukana akatale ke Kasubi wano Kasubi namuŋŋoona ettaka lya Kabaka ne nalyo balibba. Kakati Elias Lukwago nga lero bagamba ffe twagala nnyo Buganda yenze Elias Lukwago nonsense. Buli kibbattaka ekibadde mu Kampala awo Elias Lukwago akiinako omukono buli kibbattaka akiinako omukono naye at the end of the day nga janga gamba batubbye ettaka buli we mubadde mulabanga Elias Lukwago nga walina okubeerawo okwekalakaasa omanye ettaka eri alinako omukono. Kitegeera ekintu ekyo buli omubadde nga mumulaba era ogusembye wenjagala okakasiza nti Elias Lukwago nabadde atuzanya be bantu b'omu Lubigi baliriddawa Okitegera essaawa eno baliruzira ne Elias Lukwago era oya waabwe yebasitula n'obasitula n'abatwala ku nnema kati yagenze azunga agenze ku nnema lwaki mwadamisi Kigundu ettaka abazanyira ku bwongo oyo Lukwago abazanyira ku bwongo ne just ebeera time. This is the right timing kati wetuzze. Bungereza ebikola nkiddamu Bungereza ebikola egenda kubikolera gwe munna Uganda like never before era mulibeerawo ne mugamba Shama yabitugamba ebintu bino nga Bungereza ekkubidde Museveni jeke yensonga lwaki mulaba ddamulira atambula ghetto ku ghetto yalowooza abeekalakaasa bali mu ghetto atambula bagamba temusituka bannange temwekalakaasa banna Uganda temwagala twekalakaase muwamba baana baffe temwagala twekalakaase mutwala ttaka lyaffe temwagala twekalakaase mukwata amafuta gaffe ebyobugagga byaffe mubigabira nsi ndala temwagala twekalakaase sente ze mujje Bungereza ne mu Amerika ezatuweebwa mu ndagaano ze mutaali nawo muzeegabanya na famire yammwe nakulaakulanya neiba waffe awo gwe sitajja kwogerako. Temwagala twekalakaase betusinike mannyo not this time. Munna Uganda nkugambye it is now or never. Buli kimu kye twetaaga okujjako Museveni buli avenue etuukiddwako temubirabangako wano nakugambye challenge me ozindage nti zino events zaali zibaddewoko zindage ekintu kyabuli badde bakiyita international observation akalulu kabadde katya kati we bamala okukacyanga we batyo nga bakabbye Museveni ng'akozesa balobisiti be nga bawa ssente nga basirika opposition gye musuubira ebayambe ng'agitemera ng'abagamba mweteseze n'omusala gwe mwagala mu parliament nga batuula nga bateesa nti kati era twagala emmotoka ya 2 kweno 3 ku luno olutula twagala emmotoka ya 5 gwe bakuleetera bugundi bwa munnyo kati Elias Lukwago njagaladdemu aleeta omunnyo baba waana kino kyenavuddeko ne mbagamba nti fuutu soja toweetantala kujjanga independent ku luno toweetawaana kujjanga independent ku luno teri bya independent you are either with us oba ogenda kwegatta kuba tunyigiriza. Muna Uganda tulonda ebifo bibiri either olonda change oba si ekyo olonda abatunyigiriza. Teriyo opposition ndala mu Uganda teriyo tuli babiri tulina atunyigiriza naffe banyigiriza naffe batunyigiriza. Liifali wakalu yono ono gwe mulaba mu screen yange ye liifali oyo byabakama wammwe agenda tuulaawo butuuzi ng'ekifaananyi era nowe Zambia ne Zambia no yayina electoral commission naye munnange bamala okukalonda protest voting ekutte bulungi balangirira HH ekanide ikilema
lubalangirira likimanyi kilema ebyo byebimu Canada ikilema mwe mumanyi HH lubalangirira wetwamalirize Senegal yabadde mu komera ne bamugamba kati sewo yabakama what are you saying nagamba bakulu bana mwete mugenda kunkuba migo abonno babadde n'abaana ba University Senegal owe Senegal n'abagamba temunkuba migo mundeke oli awangudde n'alangirira ebituufu Edi Kalungu Daniel Arap Moi bamuteekako ekibuli we bakimuteekako ne bamusembeza wali n'abagamba kale tutule kyekirala multipartyism Kenya kyalwawokko kubanga Kenya bali balina okuzimba multiparty system naye ffe waffe jenje kalu tuyisa mu jenje kalu kubanga already multiparty system weeri wa multiparty dispensation weeri okegera naye mu Uganda Kenya tekyaliyo kati nga balina okusooka bamunyige akkirize multipartyism yensonga bakiyo okuvaako okwe yavaako next 5 years ezaddako bamunyiga nagenda multipartyism kati bano ne beetegeka ne batandika okwetegeka Michael Kavuyo leero zereti weda akavuyo ko sinna kalaba kakati bone beetegeka kati beetegeke okulonda okwaddako ne balyoka bakola Daniel Arap Moi akalulu naye ffe already tuli multiparty dispensation kitegeeza ki tuyina kugenda mu kalulu yes teri kirala tuyina kugenda mu kalulu kakati awo gugenda kubula asala towetantala genda nga independent wowe oyagala okubeera politician njiddamu wowe oyagala okuzimba political career yo please relax kyenkusaba togenda mu ntaana na mirambo giwunya opposition egenda kuvaawo egenda ne Museveni already yakutte dda NRM n'agiwa Piero U mugende mulabe okulonda okwabaddewo bonna abasubscribinga ku Piero U be bali ku seke ya NRM mugende mulabe just babuzayo kukyusa linnya Museveni already transition ye yagikoze dda yagikutte n'agiwa Piero U nakugamba Daniel Arap Moi yatya okujja okwesimbawo ng'akimanyi bajjamu kuba akalulu azirike kati Daniel Arap Moi kye yakola baleeta Uhuru Kenyatta ye yeesimbawo mwaka akalulu Museveni yakoze transition n'agiwa Piero U okitegera ekintu ekyo kati wabanga amaze okuwa Piero U kitegeeza ki nti senga aba asucceedinze mu kubba akalulu wabanga asucceedinze kitegeeza Piero U yegenda otufuga oyo Muhoozi Kainerugaba nkiddamu Piero U yegenda okutufuga Muhoozi Kainerugaba wabula ate senga tumukubba akalulu n'avaawa UPC ya generation yaffe ye NRM kidem UPC ya generation yaffe igenda kubeera NRM akutte banene abatalina nnyo bikolobero balese ku seke njagala mutunule abatalina bikolobero by'amaanyi nga kuliko ne mutabani wa Tango Odoyi Colin Odoyi kwali oshegera kwali kati yabakutte n'abakwasa NRM already bagiwaddeyo dda transition ya NRM yagimaze just mu abatanaba ku kiri yalayizinga transition ya Museveni yagikwasiza dda Piero U mu butongole mugende mulabe seke ya NRM gye balonze then muje mugambe shama olimba nabagamba ebintu ebimu temubyetegereza just mukuba bukubi ndulu mwe musinga kupostinga migo gikubiddwa balwana naye nga Museveni alina kyayisaawo gwe postinga nti beekuba bali mu kulwana nga alina kyayisaawo gwe nga kutta obwongo Museveni yakoze transition n'akwata NRM n'agiwa Piero U genda weetegereze okitegeera genda okyetegereze kati yalina amapeesa abiri senga asucceedinga ne tutasituka n'atumba akalulu ne tutuula China neeyingirawo kati kitegeeza Piero U yegenda okudiringa ne China otugenze wa Traore tufunye North Korea mu Uganda wabula senga tusucceedinga ne tusituka ne bakubira embwa UPC ye NRM ku side yaffe ate tugenda jikiza na kubeera mu opposition tujja jijjawo binoka kasanti NRM ebulirayo so kati gema pesa abiri Museveni gatutegekedde naye kugabe byonna byali mukole sawa eno byakutiisa njagala weebuuze yayise etteeka lya UPDF amendment bill yagiisa lwaki simu asibira abantu ate n'aleetawo okisango kya dduyiro butiitiizi nakugambye butiitiizi kitegeera ekintu kino nkuddiramu okujjukiza gwe munnayuganda eyakajja Museveni yagambye poliisi egenda ku deployinga emitwalo 10 egy'abasirikale mu kalulu naye kugambye awo security agency ye ebeera eweddeyo n'abali ebweru nga kwebali nze nali muwadde emitwalo 10 n'emeka
13 naye yatugambye emitwalo 10 kitegeeza nti yonayo neweddeyo buli omu avuddeyo buli wa security agency gy'alina naye ate tegiwera olw'ensonga bano babeera mitwalo 10 nga kuliko abali e Sudan nga kuliko abali e Congo nga kuliko n'abali e Somalia bonna bakola emitwalo 10 okitegeera then akugambye yaleese emitwalo 10 nze nzikiriza okagina emitwalo 10 gyagenda okuwa National Unity Platform yabigesitalinga miliyoni 10 ez'Abannayuganda miliyoni 10 kati obutiitiizi bwa Museveni tugeze other factors constant tuzirese ekiteeso kya Mau kye baleeta okuteesa emirembe tekizze kubanga bali mu kudraftinga tteeka lya transition nkiddamu Nobert Mau Odreke Lwabogo Kiryo Wakiwanuka Owinyi Dolo bali mu kudraftinga transition amateeka bali mu kudraftinga gano gwaga tutwalyeko mu iPod naye kugambye other factors constant nga kalutukayingiranga we tuli tugenda kugoberera democratic rules amateeka ga democracy agadizayiningibwa bano okuli ono ali mu background nkugambye ono nga kuliko nani n'Omumerika nga naye kwali yatwekatako mwaka wa 1962 kati other factors constant babakola ku economics tukita ceteris paribus kati batidde bagabana embwa erina oluzungu bakaita ceteris paribus ati yogenda kulaba nga live etandise okukkirira olwokubanga njogedde ceteris paribus live ekkirire badduke bagambe kati kyama atandise oluzungu bakaita kati ako mukakoppe mugambe mu infinite class leero twayizeeyo ceteris paribus other factors constant tizino factors zona tuzireka nga ziri constant nga we tuli nti akalu tugenda kagendamu nga we kali Museveni akugambye aleese emitwalo 10 yes akiriza National Unity Platform yabigesitalinga abantu miliyoni 10 kati wetuba tugenze mukana akalulu nga we kiri kitegeeza nti okusiba abantu Museveni agenda kusiba Museveni talina makomera gasobola kusiba miliyoni 2 tagalina ngesaawe eno bakugamba luzire ejjudde kitali ejjudde buli wamu wajjudde abantu be bakakagongo Museveni talina makomera gasiba miliyoni 2 nze nga muwadde nti agalina gasiba miliyoni meka miliyoni 2 kati kitegeeza tusigadde miliyoni 8 je gisigadde 2 azitadde mu makomera naye nkugambye tina makomera ne fighting front wewe gakakasa kye nkugamba gendo labe kyabadde Zambia I mean Mozambique gendo kirabe bamenye buli komera only that opposition yewaabwe yabaddemu olwalukwagolizimu mu Uganda yabaddemu era abaana bataddewo embeera okumala omwezi gumu ne weeks 2 bamalirizanga opposition yewaabwe atezeeyo ne signing endagaano abaana ne babeera betrayed nga bamu bafudde abaana babadde bataddewo embeera mu Mozambique nga bagamba ekijja kijje nanga dalini n'abagamba nedda kati ku kisanja ekiddako n'ebibaka bya parliament ne bigenda ne beera ekyovola ku luno ngenda kufaana omubaka wa parliament batuwowa ekiboggwe kubanga bano bebakamalamu bano betulonda n'olunaku lwa president lwennyini walina bagambe biri ebifo ebirala byo sifaayo naye bino tugenda ate nayo ne spelling akasi eyo ebyo kigambo kiri ceteris paribus eyo si spelling nja kugoba mweno kiraaso ebyo bye spelling byowandiika okitegeera kati abaana bali bataddewo embeera okumala weeks 6 gwe mwezi gumu ne weeks meka 2 nenda kugayo no Museveni fe wetumutuusiza wano tetugenda na kuweza wiki nga tuli ku luguudo tesobola kuwera tesobola wakati essaawa eno ali ku kiti senga basituka nemba kuba mpedde ICC already ndeetedde okitegeera yes wama mwana gwomanyi spelling Gonzaga kati nawe wakolako ku economics okitegedde kati gwe yawandiise good spelling entuufu ye ya Gonzaga gyakuwadde okitegeera kati Museveni already aina ICC muli wali aina bana Bangereza bamugamba yesaawa jajja eno nkugambye eno sigino Bungereza ekugamba tuyimiridde naawe Bungereza egamba tuyimiridde naawe wegamba Bungereza egamba Kyagulanyi we are with you lengera smile eyo naye abachina bona abeera batugubadde bati nga batugubadde bufesi ne Museveni teri sanyu wadde naye ate akugamba bagenda omuyamba nabo bali mu 50-50 gambling batugubala butugubazi mushegere ekintu ky'abachina batugubadde nengere sanyu ya minister ya deputy prime minister lirabe essanyu liraba Kyagulanyi tujja wano yabadde ayogera Luganda n'amugamba tujja gwe tunulire emimu egyo yamugambye tujja boy gwe tunulire emimu egyo yabadde ayogera Luganda lwennyini eyo Uganda gwe munna Uganda gwakuuta toyi gwe musiru eyo Uganda gyola eyo nze agimanyi nze shama wammwe nze amanyi Uganda eyo nze agitegeera ku Bungereza nze ngimanyi
spiritually, economically and politically. Uganda ku Bungereza, Uganda ku America bajja kutta omuntu. Nkidamu bagenda kukuttira omuntu. Uganda yensi yokka eyakabeera n'emirambo emingi awo kuzanyira ku police eno. Emirambo egyo ffe tukulembedde. Emirambo egyo nga police ezimbibwa so singa batandise okulwanira independence nga bazimba buzimbi police. Tuyina emirambo ena ogwa Museveni gwakutano nagwo mugugatteko. Nkiddamu omulambo gwa Museveni mugugatteko mugambe rest in peace. Eno omusajja yayogeredde Oluganda ono mumanye kati muteekeko Museveni rest in peace wumula mirembe. Eno ye office eziri top e Bungereza. Nkiddamu eno ye top office ya Bungereza oba wano bodda kwani ono deputy prime minister asalawo kye kimu ne minister. Yes, muandike Museveni rest in peace. Museveni agenda kwegatta ku Kabalega, agenda kwegatta ku Mwanga, agenda kwegatta ku Daudi Chwa, Museveni agenda kwegatta ku Muteesa. Gwe mulambo ogwokutaano. Nti bano bafune ekyokuyiga nti Bungereza togimanyira ku Uganda. Nakugamba Bungereza esobola okufiirwa ettwale lyonna naye nga togijjeeko Uganda tekisoboka. Kitegeeza nti ebyafaayo bya Bungereza byonna ogenda kubikyusa obiteekeko amanya g'Abachina. Just watch the space. Just watch the space. Nabagamba ng'akalulu kasembera bino mugenda biraba. Ate kye nebaza Katonda nti akumye nti ndi mulamu nze abibannyonnyola nze kennyini ebibagamba nti bijja. Ate Katonda nefunamu disappointment nti balabe bange munnange tebasobola ku appreciatingako bishama twakuba ne bwali butamanya tebasobola. Era bali bonna bapostinga bifaananyi n'omubuuza biki byopostinga. Balabe baffe bannange bwe mubanga mutuswaziza mu lunaku olusooka bwe mumanyanga amazima muvangayo ne mukiralifyinga ba followers bammwe. Kuba mwatukuba ne mulisindika ne ba followers bammwe nabo ne bagattako zilive ne ziwanika ne tufuka mu green screen ne mututeekayo naye ate essaawa eno mwefuuse bakyesirikidde. Mwefuulanga abatabiraba. Nkitegeera mwefuulanga abatabiraba. Naye luli mwatukoleranga zilive ennene bweziti. So, ekintu kyotamanyi kiba kirungi nnyo n'osirika. Mbagambye nzija ku Bibulu Part 2. Nzija. Bibulu Part 2 loading. Just watch me. Era we n'abantu usize ebibulu bino wenjagala. Muvangayo ne mugamba shama oga igwe. Nzija. Tata wange namaze ddo mumutegeka. Mbwadde okukola research. Kitegeera ekintu ekyo. So, muna Uganda ketonyeka gwake ku luno bano bakamalamu. Museveni akimanyi ekijja. Museveni police azimanyi zizamuteeka ku ntebe. Azimanyi. Ate akimanyi yagenda kweza omulambo ogwokutaano. Senga taalabuke nga banne. Abasatu abalabuka. Asooka yabadde Edgar Lungu. Eyasooka yali Daniel Arap Moi. Edgar Lungu. Deni Nowa Senego yalabuse n'akola ekyamagezi. Kitegeera. Deni ate omwana Kyagulanyi we Senego najja ate n'abikola. Ebyo bye mbasomesa nabagamba abantu bano tusobola obbeefuulira. Senga tumala obbakozesa tusobola obbeefuulira. Omwana wa Senego yabikoze. Mugende munoonye omwana wa Senego nga bali ne Macron omwana yasooka n'amukubisa omutima n'abagamba ne besi zammwe muzijje wano. Bwe muba muganye ngenda leeta abantu beekalakaasi. Macron n'azijjawo n'azitwala ate n'amugamba kati komawo. Kati baateesezza nga bali kuki nga bali ku terms ezisinga nga zaani za mwana wa Senego faye. Mukitegeera ekintu ekyo kino nakibagamba kisoboka. Tusobola naffe okukikola. Tukisobola kubanga bano batweguya nnyo okusinga ffe wetubeeguya. Balina sanctions zaabwe basobola ozitukuba naye ate embabuli yaffe nga twerimira emmere sanctions zaabwe tezisobola tukosa. Nga tulina emmere yaffe tugamba okay ebyobugagga byaffe kabiri bibeerewaawo tujja bituunanga ku black market. Ate okusaba black market tugamba katwagala dola kakyegeza beera bakuba dola yaabwe. Idi Amin Dada kye yabakola. Bagenda okulaba Idi Amin Dada afuuse wamba Zulu baga katika tukulete abakombozi bakuutule. Nga bamugezezaako obukodyo bonna nga bukoze eki nga buganye. Ne bagamba kati ofuuse wamba Zulu katukuutule butuzi nga tukozesa abakombozi. Naye ensinga weerimira emmere yo nga weerimira emmere tebasobola kukolako ezo zigundi zaabwe ezo tezisobola kukola. Kubanga sente tusobola n'okuddayo mu bata tuka kati ebyobugagga byaffe bibeerewo naye ate bo babyetaaga nnyo n'okusinga ffe. Yensonga lwaki essaawa eno Bungereza ogiraba bonna bateekako ne simayire ennene oyinza ogamba emyaka 4 amabega si babadde batulyamu olukwe. Bano nabagaba bayita ba capitalist bamuyita byanfuna ewali ebyenfuna abeera n'essanyu.
ono prime minister alina essanyu lye mumulabako akimanyi nti ono yaliko amaanyi g'abantu ate poliisi yaabwe ekolera mu bantu bakubeko bajje bakuwuttule kati eryo essanyu lyaliko akimanyi nti endagaano yaabwe egenda kukola ebyobugagga babirina kyekibaleeta essanyu lye balina bano babbi okitegeera babbi kati essanyu lye balina bakimanyi nti ono Kizempa yawedde dda kati Kizempa abaliko e Uganda awo wawamba ba Bobi Giant wateekawo biki byonna abiteekawo mbagambye miliyoni tubadde tukyali ku kya miliyoni 2 kakati miliyoni 2 wabanga amaze okuzisiba bannange ekikulu bannayite munnenya ebintu bino mbimanyi nnyo nkiddamu ekintu kyenkola nkimanyi nnyo kyovolaba nkutwala ate nenkuzaayo nenkujja ate nenkuzza ekintu kyenkola nkimanyi nnyo kyovolaba nkikola nkinyumirwa nze Shama ekintu kyenkola kinnyumira inze sirina stress nemu kuba nkimanyi nti omwana Kyagulanyi we yakwata weewalema abalala sirina stress era njagalodde ku video zange from day one mbagamba Museveni agenda just watch the space nze sirina stress gye nnina omusajja akubye endongo ebungereza walinga essanyu ly'amaanyi nnyo n'abagamba senga mubadde mwogera naye yandibabulidde we mmusuza nze mmanyiwo nze Shama mbimanyi kubanga poliisi zino nzimanyi okitegeera poliisi zino nzimanyi I don't gamble nyensonga lwaki ate mbajja ku topic ne mbatwala eri yonna era tujja kukomawo kubanga ekintu kye mbasomesa nkimanyi nnyo tusobola okugattawo bino ebintu mugenda kulaba ku Bungereza ng'ezisitudde ezitadde Uganda awo just watch the space mu America yo wali already tumuyina mu region ng'ayita mu kabinja ke bayita black water wali awo nkiddamu America mu region wali ayita mu kabinja ke bayita black water kati yajjidde ddala atekewo ne command center ya Africom weri wabula ate economical okulaga nti nzize mmazeeko tulina Lobito corridor njagala mugende musome ku Lobito corridor tulina African rail line tugirina tulina standard gauge railway Museveni okuddamu okubagamba nti azukusa standard gauge railway pressure ya America Museveni yali yagala okukola standard gauge railway ng'akimanyi nti agenda mu police ya mu Russia kyovula standard gauge railway Kenya Tanzania bo bagikola Museveni n'agaana ng'akimanyi nti alina okutula Uganda senga ebintu bibeera biganye nti alina okutula Uganda ku East Africa okyegera nti alina okutula Uganda ku East Africa okyegera ekintu ekyo ng'akimanyi nti alina okukola yensonga lwaki standard gauge railway sente zonna zenga azirya kakati yazeemu mbu agizuukusa mbaddamu okulaga Omumerika nti bye bino kati ndowooza mukyali nti kigattira ddala eno gundi gye yasembyeyo okukola ng'abaga muno simanyi tugenda kukola regional integration mbu Uganda ne Kenya baguddewo trade standard gauge railway erina kugattira Kenya weerina okugattira okitegeera egenda ebeere Tanzania nejja neva ne Uganda negatta okitegeera kati ebyo bye Museveni byali mu bakola kati olw'okubanga temumanyi lwaki ayogera ebintu ebyo Museveni osigino tagisindikira gwe munna Uganda agisindikira mu America mu kati nzikiriza mugenda munonye fanda wa standard gauge railway wataba mu America na World Bank nzenva ku internet wabanga mu China na mu Russia okitegeera Deni kati ekyo tekikwewuunyisa lwaki Lobito corridor gye twogerako olunaku olwaleero bagikone egenda connecting ali ku Atlantic ejje connecting ku Indian we twogera ku Indian Ocean either to connectingira Tanzania wasi ekyo to connectingira wa Kenya musigere ekintu ekyo we to connectingira kati ne Museveni yajja akugamba tugenda kutwaterezeza gundi tudda mu police yino okukola nabagamba Museveni sawa eno wali ali ku lose situation Museveni senga da mu police tugenda mu ujja akalulu wate kachadda mabega Museveni senga agana mu police tugenda kusituka nkugambye Museveni agambye ya deployinze emitwalo 10 tukyatema mitwalo 10 tugenda je engejinga tutya mbalage nti oyo fala yawedde dda nkugambye emitwalo 2 agenda giteeka mu komera tusigadde abantu emitwalo miliyoni 8 agenda kusibako miliyoni 2 miliyoni 8 tuli bweru miliyoni 8 tuli bweru zino statistics zenjogerako zeza National Unity Platform registered voters beina mu register yayo eri gundi je twakonductinga National Unity Platform ngebigistalinga ba member bayo twagistalinga miliyoni 10 bino ebyabiri byaba Museveni bebalina nga mukulonda kwabo tebawezayo wadde emitwalo 5 simanyi gye babijja miliyoni za babiri simanyi we ziri kubanga mukamyufu kaabwe tetulabye mu wadde emitwalo 5 egy'abantu fe twabadde tulonchinga bali mwezo yekka ekitebe kyajjudde kyonna ekitebe kumpi kijjula abantu eziwere abawere 14 kyonna kyajjudde n'ebweru ne bakola ki ne baboga nayagala akozese ya advantage akuliyetingewo chaos atuteeke ku crime scene abaana ne bamulaga empisa respectful to soldiers
wadde sawe ennaku ezimu munzijako waya nwe ebiseera ebimu nze mbawa respect nakugamba nze respect yo njikuwa bw'ogikoleredde empisa ze mwakoze ne mutalumba ba alien skin salute guys mwena ababadde ku kitebe obungi mwabadde bangi nga musobola okubalumba naye ekyo Museveni kyabadde ayagala agifule crime scene atuggale temwakimuwadde ekyo akonako ne kafa akonako kafudde okitegeera ekintu ekyo kati nkugambye tugenda kusigala milioni 8 ebweru bwe tuba tusigadde milioni 8 ebweru ebbiri azitadde mukomera naye kugambye nayo fighting front tugenda gamenya time ejja ngenda kuwulya tugenda gamenya ddi amakomera ge tugenda gamenya kiddamu Museveni basiba amakomera tugenda gamenya ku lunaku luli wenzija katusigadde milioni 8 ebweru okitegeera milioni 8 ebweru kale akasebo kokomewo awula mujoganze kale sebo kale mukama wange nzikiriza kakati milioni 8 ebweru zigenda kulonda kubanga amakomera ge gajjudde gabooze gona n'amapya gazimbye milioni 8 ebweru zigenda kulonda bwe tumala okulonda ku zino milioni 8 njagala mujjeko milioni meka 2 awe bakadde omukadde bajja bwembo ko enkizi y'ekiike nga tasobola tajja kusobola we tugamba nti kati kulumba nakasero ng'omukadde ono ajja tuwisa abo tubaleke kakati tusigadde milioni 6 nzijeko milioni meka n'abavuuka banene abatiitiza bagenda okwebweka mu bitanda wansi naye nga bajja kulonda nkakasa bajja kulonda okitegeera tusigadde milioni 6 Museveni aleese emitwalo 10 kitegeeza tuba tuli akadde kamu ku street omusirikale omu alina okucontaininga abantu 100 kiddamu omusirikale omu agenda kucontaininga abantu 100 teriyo magazine eweza masasi 100 teriyo nti alina rounds 100 mu magazine emu wanaagikyusiza bw'ati azeeko endala emiggo egibeera gimulidde mubeera mugimanyi njogerera ku mmeka njogere kale sebo kale user twefuge bana kirasi twefuge tunatera okumaliriza yes twefuge mu obudakiiko obusigaddeyo okitegeera olwo omusirikale omu kugambye kwa kadde agenda kucontaininga abantu 100 kakati tuli obukadde 6 kitegeeza omusirikale omu agenda kucontaininga abantu 6 omusirikale ogwo agenda containinga abantu 6 kakati njagata oweno ono omusirikale ono agenda kubeera malayika okitegeera oba agenda kubeera ani simanyi so kigwa ku luno talina audio nayo nemufe balinga ebyo mulaba ddamulira nga agenda atambula bannange temusituka temwekalakaasa Uganda nnungi nnyo nonsense Uganda nnungi nnyo nga mukwata Bobi Wine Bobi Wine nga ali mu komera Uganda nnungi nnyo nga mulina Edi Mutwe mu komera lyammwe Uganda nnungi tetwekalakaasa Bobi Giant yakoze eki we are coming time is coming kakati twe tunaamala okusituka bulungi nnyo nga tumaze containinga bano kati waliyo bali ba commanders bateeka mu makomera milioni 2 zigenda kufuluma ne milioni 4 ne milioni 2 eziri mu makomera ze milioni 4 tugenda kumaliriza okwekalakaasa okwo okujjako Museveni nga tuli milioni 12 nkiddamu tugenda kumaliriza okwekalakaasa nga tuli milioni 12 kubanga ne zino ezeekwese mu kitanda we zinalaba nti akasajja bakatwala zigenda kukomawo zeegattewo nkiddamu tugenda mu kwekalakaasa we tugenda kubanga twagala ku activating human rights bano bemulaba mu background bayina emmundu nkiddamu bano bayina emmundu bajja zikozesa ate nga bazikozesa we necessary oba wakana munoonye ku bantu abali okumulembe gwa Amini bajja kugamba nti ziri sabasaba zaali zikuba naye nga zaali zikuba ekitundu Amini yasooka n'akwata Tanzania under Julius Nyerere n'agikuba n'abawambako n'ettaka Amini yabakuba n'abawambako n'ettaka n'abagamba Julius Nyerere oli mukazi wange byali bigambo bya Idi Amin dada ng'amaze okumukuba n'amuwamba ku Tanzania n'agisalako ekitundu bwati naye Amini bamuleetera sabasaba ez'abakombozi ziri zaali zikuba nkiddamu ziri zaali zikuba nga zisinga n'enjaga y'ebusaabala nga zikuba Amini nazzaako n'agamba wano sisigalawo okakana nga tufunye obote tu Bungereza neddamu bupya kakati muna Uganda all you ever wanted we wano nabagambira kino egenda okubeera climax ya foreign policy class yaffe infinite class ngejja kumaliza na certificate tusomye wewe tuli wano we nabagambira foreign policies we zigenda okoma kubanga mbayira kino temugenda kuddamu kulaba ku trip
ng'erina engagement bweziti nga ya Bungereza. Eno yesembayo tuyingira kalulu. Eno yesembyeyo ze zine ebbiri ze nabagamba, emu nga ya mu Amerika endala nga ya Bungereza. Zeze ebbiri. Era ng'ogamba nti profesa wa Infinite Class byayogera tabitegeera. Ze zine ebbiri. Era ensonga lwaki nabagambye tifa ba Infinite Class tetutunuulira kivulu tukireke tunuulire revolution. This is the revolution gye nabadde mbagambako. Eri kiri ekivulu just abadde bayisaawo byabwe just kunyumirwamu nga tumaze okusayininga endagaano esembayo ne Bungereza. Kugambye engagement zabadde bbiri, mugende muzeetegereze nnyo. Era zonna bakuwadde ebifaananyi, eyo yenkola y'abakapitalisiti bwetyo bwekola. Okuba ebifaananyi bano balina okulaga bannansi kubanga babeera accountable ku bannansi. Wabula ye Museveni ebintu byabadde ng'akola bakukuta bukukusi. Eyo enkola y'abakomunisiti bakukuta bukukusi. Naye yono olw'okubanga bakimanyi balina okubeera accountable ku bannansi bye bino kati bajja mubuuza Kyagulanyi mabadde mu mugamba ki? Ono alina okunnyonnyola. Oshegera alina okunnyonnyola. Kati waliwo bali abatula ku House of Lords bagamba tugenda kufandinga revolution ye Uganda. Mtu accountability. Kyagulanyi wamulabye nti ye namusinkanye. Mwateesezza ki? Alirwedde okufulufiringa interest zange nkugambye tuli ba puppet nkiddamu. Abaana ba people power tuli ba puppet baaki? Baba capitalist. We are puppets of the West. Nefe twaga tubere ba different puppets. Abagenda okulwanirira Uganda eyo tufune entebe ku Balini conference. Tufune wakatebe. Nga tebatulagira wabula tuteesa buteesa. Ne batuga abasebo golodi waffe nga tuga mutuseera nnyo mutongere ssente. Tetugenda kugalawo trade nabo. Ne tugenda baga abakulu mutongere ssente. Ekyo twagala okubeera. So si Museveni abba interest z'abannansi. Kakati era aba bannansi bamuvuddemu akugamba Kyagulanyi is an agent of colonialism. Stupid. Bobadde otufugira muki? Bishegera. Bobadde otufugira muki mukulu? Agowa gye bakugobye ekibadde kyaki? Milioni 42 eza dollars obadde ofuna ez'ebisiyaga zaaki? Ozijjawa watali agent wabaki? Waba colonialist. Obadde ozijjawa. Kati ebintu bibala mwefuulira. Kati walaba nti no ba colonialist babi. Nina kugambye tulina kuzimba kintu kye bayita nationalism from day one. Era kyama wamwe mundabiranga ddala. Ninafunye ekirooto ekinene nonno. Nina ekirooto kyange naye nja kibagamba nga tugyeko Museveni. Wanga mujja kungamba Shama naye atandise okweyagaliza agenze yalidde ng'abalala be baŋŋamba olwokubanga nayogedde ku muyimbi waabwe. Nze mujja kundiisa naye tewali buzibu. Naye nze wenkwata ensonga nnemezaamu ebyo kye mmanyi. Okitegeera? Weebale nnyo Sembatya. Sente z'ekiteezi yazijjawa. Yazijjawa siba mu bakolonialist. Akati ajja n'akugamba nti ono agent wa colonialist. Tebakulimba era toddangamu nakkaayana. Webakugamba nga nti nno tuli ba puppet ba West. The answer is yes. Kituufu wabeera takuvumye. Naye mugambe we want to be different puppets who share our interests with others, not greedy puppets. Kyekigenda tufuula ab'enjawulo ku Museveni. Kubanga ekituufu guno omusango si gwaffe. Nti mu Uganda tuli mu mikono gy'abazungu. Si musango gwaffe gw'abajjajjaffe. Oshigera bakitawo babiri emabega tebaaliwo mu 1894 tebaaliwo. Kati omuntu akunenyeza atya omusango ogwo? Deni wagamba tuli ba agent baba West? Yes. Kubanga kaluke tugendamu kaabwe. Era Museveni naye ke kaamuleeta. Kaabwe. Ekyo tekikunyizanga. Simanyi zedi bakuwadde ticket. Oba naawe ogenda independent, oba ogenda mu DF oba PFF. Soko otubuli egyolaga tukusabule. Oshegera. Todangawo kunyiiga ebifaananyi bibyo ebikulaga nti oli puppet. Ekyo ky'oli. That is who we are. But we are puppets who are fighting for our interest to end dictatorship. Ekyo oli. Ne Museveni naye awo yaliwo. Kiteba kikulimba. Museveni teyalwanira Uganda. Si yalwanira. Yalwaniranga bweru gye yabeera bakayiira be balwana olutalo olw'omu nsiko. How are you Tina Masanyalaze? Oshegera bakayiira bali balwana olutalo basajja batu naye nga terutambula. Ng'ono abakwata n'abagamba katugende tulumba eri base. Ne bagenda ne balumba. Babeera bakoma Museveni n'abawuttula. Oshegera babeera bakomawo Museveni n'abawuttula n'abitwala. Naye nga abazungu tebalina kibagenda mugambako. Zedi osobola okungambako nti kadi yaganye.
So okungambako bano ngamba ngenda mu DF bampaddeyo akafo. Wanawulidde empuuga abayita n'abagamba agenda bafandinga. Agenda bateekamu akasente. Kati simanyi oba Zedi naye yavudde ku mulamwa naye tokola era. Togeza n'ogenda n'omulambo. Tugenda mu New Uganda, nkiddamu tugenda mu New Uganda, come rain, come sunshine, the thing is protestive vote. Asitona agiyiga, omanyo yawedde. Eddie Galungu ye yamujja ku ntebe emyaka 5 emabega. Museveni yali aba president waffe nga Eddie Galungu eri bamunyeenya. Ne Eddie Galungu bamunyeenya. Oshitegedde? Kati ne waffe. Ne bali batusooka just kusookayo busoosi. Era ekibadde kisemeseza byonna bannange endagaano tubadde tuzisayininganga. Zezino abatagenze kunywa mu cyayi zeezo Kyagulanyi teyagenze ku kivulu ekyo ekivulu kyabadde by the way bino bye byamututte ebyo bibeera bya infinite class wano nabagamba tutunule ffe weewo. Uganda is a British protectorate. Kenya is a British colony. Tanzania is a British colony. Okitegera is a British colony. Congo yayingidde capitalism. Yakiyingidde. Rwanda is a Belgian state. However, partly shared with France. Senegal is a francophone. Okitegera. Burkina Faso is a francophone. Mali is a francophone. Okitegera. Mugenda kulaba olutalo. Just watch the space. Kugambye essaawa eno hiro wange aliwo. Hiro wange omuzira wange kubali ku ntebe yefaye. Faye kye yakoze nange bulijjo kye ndowooza kitulina okukola. Yabakutte n'abakozesa bulungi nnyo ne bamutuuza ku ntebe n'abateekamu ekitengo. N'amala n'abagamba kati mukomeewo. Oyo yefaye. Kyagulanyi watuula ku ntebe kye tulina okukola. Uganda eyo mbagamba kino. I'm giving you my word. Uganda. Ikomani. Kankusabira otuukeyo kubanga bangamba kyowekola eriyadi eyo yinza obutatuuka. Naye tulina okugenda mu New Uganda. Emizeejo gye mukola si mirungi eriyadi eyo. Emizeejo si mirungi. Okitegedde ekintu ekyo muna Uganda? So, muna Uganda totiitira. Totya. Ate obadde mwina okutiira we wali we tubadde nnyo wabye nnyo. Wabadde wabi naye kati wano we tuli. Ebyo nabyo nakola bya kutiisa. Bonna baakwata tagenda kuddamu kubakweka. Tasobola. Agenda bakomyawo. Agenda basuula, agenda bateeka mu kooti ze. Wabula nze kyensaba buli gwe bakwata. Tandikirawo enjiri mundaawo. Tubale miliyoni ez'Abannayuganda Museveni z'alina okusiba. Abasigale bweru tuli bangi nnyo. Tugenda kwenunula. Ate bagenda kukubira embwa eyo. So, essaawa zaffe zezo tusobola kusukkawo wano. Tugenda kwogeramu essaawa emu. Essimu eno ekyalina ebintu byekyabulamu. Okomyawo. Tina masannyalaze sindika request wano oteeseze eggwanga. Tina masannyalaze sindika request ero nina abantu benjagala bateese. Tina masannyalaze waasookako wano. Waliwo ani mwenda musindika wano request twogeremu. Tusinkane olunaku olw'enkya. Enkya nga tugenda mu bivulu party 2. Nzija. Dr. Webale tuweereza. Kale molu. Naawe okubeerawo. Bakomredi namwe mwebale tuweereza. Ina masannyalaze sindika request. Kansooke ntwala okusima kwange nga nsiima pulezidenti wange Robert Kyagulanyi Ssentamu kasita namulabye ng'asimbudde agenze mu UK. Nagambye Mukama Katonda weebale. Neneebaza ne minisita waffe owa Foreign Affairs. Olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda, gwe ayina
ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi boowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp